Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwina ali ku mukuto gwa Davis okutubaagala nnyo abawangalira mu ggwanga Uganda ne mwali mutabamanyi ekitundu kyaffe kyakusatu nga kye kisembayo eky'olunaku olwaleero ate tujja kuba nga tukwatagana olunaku olw'enkya nga Mukama ayagadde. Mukama tukwebaza era gye twatandikidde okutuusa olunaku olwaleero atukuddiza ekitiibwa n'amateeto. Mwoyo omutukuvu ajja atukulemberera atuluŋŋamye Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Ale kakati ekitundu kyaffe kino ekisembayo era kulabula naddala eri abazadde naye oba tobalina abaana ssaawa zino anzikiriza nti ogenda kufuna omwana ekituufu ssaawa yonna. Kakati okkirizanga baana bo kugabana kisenge n'abagenyi abo batukyalidde. Ddala obudde obw'ekiro very dangerous. Kyabulabe nnyo Bw'obeera eri mu kisenge kyo mugamba omugenyi yasula mu kisenge ky'abaana ojja kusula ne gundi abaana bangi babatuusizaako ebikolwa ebyekiriisa maanyi ebyobukaba ekyo nno kyalibaddewo kalekaleko naye abaana balugiddwa okuyita mu bagenyi. Omuntu ava mu kyalo relativu ng'azze naye ng'alina ekigendererwa kikye naye atasobola kikola misana ng'alina kulinda kiro nga liddala bamugambye erikole ku ssaawa 6 nga beebase ate mbeera mufuluuta bambi ng'asalako nviiri ng'abba ngoye zaabwe ng'akola kyonna ky'ayagala ate awaabira ne tayimu obudde babungi nnyo buba bungi nnyo ekiro ekyo okiraba kinene bingi ebikolebwamu ebyekizikiza kituufu nnyo ekyo. kati ffe tuli bazadde I don't care nsifaayo tofaayo kasero omwana wa Bulaza yazze omaze emyaka 4 omuntu tomulaba tomanyi bulamu bwe buli butya ng'omusimba kisenge sula eyo n'abaana mwebake ojja kunyambangako ayo manyi ekiro yebikula ojja kunyambangako obikkire olwo sisita we yakukyalidde yenna okitegeera naye muddemu ku magezi baana babawunzizza omwana yali ategeera omwana yali akulembera nga omwana asomagira busomagize mu kiraasi omwana bwe walinya kusomera bamulwadde buli ssaawa omwana yali myaka 2 amanyi tulina bano ba English ab'oluzungu 6 abaasula eri mu kisenge kye ne banne abaasula mu kisenge kakati bweraba mwana wa myaka 2 alaga sayini ezoogera oba atalase n'okwogera omwana n'akomaawo n'atandika kuyika ndusu omwana ataalina sayini zonna wakuyika ndusu ataalina sayini zonna tajja kwogera ogenda olaba ng'omwana afuuse ekintu ekyo afuuse ekirala ogera mulalo nga bagamba autism amanyi kati beekwasa autism yaliwo abagamba autism is a spiritual disease si kya bulijjo gye baleese kubanga bazontowaza abaana bafuula bintuntu manyi pulani ya sitaani tufuula ebiroboti n'ebimenke kakati banemulekeraawo simanyi gino mikwano gyange simanyi bazze ng'obaseba kisenge ky'abaana nibasula eyo asule mu ddiiro omuntu nga tomutegeera bulungi n'wabanga wa Luganda naye nga ensi ey'omwoyo togitegeera omaze ebbanga tomulaba oba muganda wo oba ssengawo togize n'omukwasa kisenge ky'abaana mbawaddeyo kyagenda okubakukolera ate wamala ng'aweta supiidi nyawo abaddaze wiiki agamba ne kakati bankubidde mu kyalo ebinywa bizise nina ogenda okukola bakubidde nasalesayo ebizibu naye bava kumpi wali emergency akimaze ng'aweta akimaze oyingira 6 ogw'ekiro ofuluma 11 olowooza kumakya toyina na budde ate abaana abamu oluusi babalaba nga babikola tonafuna budde okutulako n'abaana abo kituufu otandika obbabuuza bakubuulira abo abaana balina ebintu bingi abo abaana singa mubawo obudde balina information ez'okuyamba
okugenda mu lutalo olw'omwoyo. N'abaana tetubawa budde bikasasula TV kiwedde nze nga kwegali bagulira ebyokulya goloza oli bawa success future. Omanyi kati waliyo ffe abakyaza emikwano gyaffe ne tubalekera n'abaana tugenze okukola nkumirako ku baana va ku kino nti simanyi okusuza omuntu gw'otamanyi mu kisenge ky'abaana n'okuleka abaana ne basula mu mikwano. Kino kyo kyabulabe nnyo. Baba wa musajja kyo baba kisajja nodde waka mwana obuzo mutalo mwana alwa ate kati mukwano wa gundi agenze nanja mukima kumacha niweze bamwenda nkutuma ntigeno mulete gendo mulete wa ndi buzibe tubulinde buche bane mulekero okusuza abaana mu mikwano bali bawunziza abaana mu lugezigeza awo nno okitegede uli mukwano gwe yegomba do bufumu uliawo mwadi atakukolako omukwano nakulaga nti abaana baagala kumbe mubazi mubazi kakati bano abaana bebasobola okugamba bwaba balina bwabakolako ekituufu nnyo naye kati lwakwaffe tetubawa abaana obwo obudde okutuula ki nabo omuntu avudde mu kyalo nga gwomuwa mwana nsula mu kisenge omwo ababi bali eri Sebwe ebyo bigendo bigezi binyirira akitawunze bye naba munabegera ne bafuna ko bigende bire ku mwogo nawe bikitegeere alali kino ko kulabula kwa amaanyi nnyo bere bagezigeze ina basubiza nasubiza ne kutishi na wano nti bidi bintu bisatu yoso okubeera nabiwaka ng'omugenyi azze nga alina evil intentions pulira neyegoba yeka natasula nagamba nti sijja kusula ng'ekimu ku byo kyetuyita family altar ekyoto ekyawamu ekya family bw'oyisa teeka nti buli akyala wano oba oli musiraamu oba oli mukatoliki this is a family principle nti saawa 3 tulina kuba ku kyoto ffenna wali oba nzize nkooye nsoke mpumulemu gambi this is a family principle tewali kusimatuka wali jalaba mu kyalo nga ze ajja bagamba temugeza na mugenda wa Jamila basaba nnyo bali balina empisa ate asana kyogera amwine empisa embi balina empisa asobola mimya kya mpisa mbi ajja okusaba kyasembya hali ekyo kyo bakukaka musoma byakusaba nze teyo sikyaddayo manya abadde alina agagendererwa ge gaze nago kati ku kyoto ku muntu tekuli wadde miggo niwezibanya akusibula nja kufuna kaboda nja kufuna akaboda awo asobola osula naye nga atunula ati asobola atunula ku makya akeera bukeezi gawa nafunye emergency ngenda kukomawo ngenda kudda mbiro kati owulira bigambo eyo omukyalo nga akatabo kakukubyeko kati akayitirivu mpisa embizi olina tokkiriza obwana bwo bunimirira agana goli galina empisa gavuma mu luzungu muntu n'agamba ekigambo mu luzungu nga tokitegeera okimanya agaana gandabye bulabi gati agaana ne ganfunye gansuna agaana ne ganfunye ayinza okwogerera abaana be biti ebinene wala kyamulese kiganyi kituufu tegede kaza baga amazima tubana imbavulire ebyabadde bintu kumisho ya bafaya ali wali tewasoboka ekyo tashibaga tinyegako ayiteno n'abagamba biri kumbe ekituufu yakisiriki akomekereza nakusaba bankase soba naye tubeere begendereza ojja kutuuka weebuuza niwo omwana wange kiki ekyamutuukako ng'amazima naye tokimanyi tokitegeera omwana yali aproguresinga bulungi kituufu kiki bwena developingawo ekirwadde kyotategeera kimukwate mbiro mu famire yaffe teri alina kino kiki kyavuddewa ebyo ekisenge ky'abaana kibeere ky'abaana kubanga bali bajja ne baagala point of contact kati fe abalina ddabo tukoze tutyo manyi abaana basula wano fe tusula wano
omwana yala omufaliso wansi mu kisenge kya teresi asula okwo ekyolumu obanga bali oyagadde obbawo ekisenge jamu abaana at least jasigalemu naye ekibanga abaana oyagadde basole muli mu ddiiro musule omwo bayala emifaliso mu ddiiro ate kati ow'amateeka oli wuwo ate waawo basule wali kituufu nnyo bano baana bo bano if you don't protect your children ani atana nakukumira abaana bo yabani tulirezi tetufaayo mbu baana baggwanga baana baggwanga atasula mukyalo abaana baggwanga twazaalira community muganda wange bagenda kudyekeradeekeri aba ennaku zabamitima janjaba nnyo people's hearts are evil so evil asinga okuseka naawe ate yaba omukyamu nnyo bana asinika nabo nga oli nekasovaboti awulira kimutta balina nakyakulya bali mukyalo bwe balinga bali olubuto lwa myaka 2-3 ati kwa shako owenjala banange kuba omanyi sitanono muyaye amanyi kasita akwata ku mwana kiba kiwe gena batata wanyi naawe kasita akwata ku mwana waati ogenda kukaaba genda kuŋŋaŋala ogenda kusinda nkitegedde so ne tubalabula nga bukyali tomala gawa mugenyi kisenge n'omulekera abaana n'asulamu naddala ekiro kibawaawa amanyi ekiyita ekiro kitwala abaganda balina olugero bakutwala ekiro omusima bukedde ekyo ekiro kiyisa bingi nnyo biyitirivu obukapu n'obusawasawa bwe bajja nabwo yakuleetera omuwogo gumu guti naye nga just yayikya muganda wange omanyi abantu balabula ne balowooza byeyogerako bimala kukutuukako osobola okuddamu amagezi ukanaye omwana ono ano Precious ye bannaye ye yalayira kussa bimuli Precious kama kuwa omukisa so oli muzadde Precious kituufu n'oba tonazaala oli muzadde nnyo ogenda kuzaala naye togeza n'olekera stranger ekisenge ky'abaana bo togeza n'olekera ba people togeza n'olekera ba so relative ekisenge ky'abaana bo mubashayalinge basule omwo buli basuleko omwo no tokikola ngeyo era mayinga njogera ennaku zino mutokola era oba okoze era eri spiritual egenda okuleeta repercussions physically zikulumye n'omutwe okijjemu enjawulo maama ulya ebisala kizibu naye waliwo eddagala ssebe liriko instructions mwina likola kiro nga lya kiro bagala mugamba jjamu engoye ng'oli bukunya nkitegedde bwereere mukwate muyise wansi oti olina okumuwuba omwana obukoye bukuwaana emisana byonna buzanye mu kitundu ng'akawuuba kabuuke mukatuuleko kwate ebigero okabuuke wooti kayetaza kizibu emisana aye nga likola kiro lyo bakugamba lya kiro nkitegedde naye ate oba omuwadde mu ddiiro aye n'owulira nga ali mu kisenge agala kugulawo awo kiro ky'omwoya transport nti linnyawo mangu ate kati gweoyagala ti mu kisenge ky'abaana ekyo ziri mukaaga ate mpulidde bakaaba nyenze kubakebera mpulidde omutono ng'akaaba ngamba kangene mubike kyakayebikudde ate abantu abo bakuloga n'ofuna otulo tw'ekisiru webakira ddala ofuna otulo tobadde tofunangako bulijjo newebaka nnyo n'agazituka okusaba kwologa kubula kituufu teraba bokka babaako n'ebintu ebirala bagambye nti
olina okuba ng'osettize principles ezewaka tusookera wa wetusooka awo ku kyoto soka mwana wange nkoye kampumule manyi ebintu byamu ebyo nedda kitakisi kirenge kitukubye nnyo mu binnya tuulaawo obutuuzi owulirize tuula oba osumagirira awo tofaayo tuula kati waba akitegedde muganda wange mujja kwezooba era wajja nyiga nze simanyi lwaki onkaka ebintu bino gamanza oba toyagala mberewo oba okujja kwange tokusanyukira tokanaze ndudde okubalaba ntuuse katatera njagala kuwumulamuko baba nebyekwasa ekitirivu nnyo gwe kankubewa amaka g'otuukamu omugenyi oba mugenyi omugenyi kanti towa order ate kisoboka tosobola kumenyawo byosanze awo omugenyi tosobola kumenyawo principles zawaka ekituufu no oba alina principles by 9 mwena mubeera ku kyoto muganda wange olina kubeerawo otegeera nti walinye amagye eri kubuukako eri gibuukako era awo beetooloola manju onoolwoko akafamasi kansokenyereko mushotikonaabeereyo baba tebavaayo ate emizimu gundi bagala nnyo toyi zibakola nga zeekweka era tujja gundi eddako twabasuubiza ekituufu genda kwogera ku public toilets olina okuzeegendereza era oba obeera kumpi nazo omuganda wange oba obadde ozikozesa olina okuba ngaoze toyi z'olukale ezo n'okuba ng'akola ki azeegendereza nnyo so twagadde obbalabula nga bukyali agende manju tavaayo aba ali kweyambula amaanyi aba ageyambula katajje wali nga manyi ekidumusi nayo kinkosa nnyo n'asekamu awo obuseko bayaaye aza n'okugana n'okulya abantu manyize mba ntambudde basaateeka kanba emimiti nabakuteeka ensundukirira mba ategedde nti baba wano erimu omusaayi buli kyokwatako laddu njereere Precious omulabi nze simanyi nakumanya Precious kale ndowooza abantu basiibule abantu mbasiibule naye nga mubeere beegendereza nnyo baana ba Katonda wali ate n'abakwetwalira Yesu kira mwetwalire abeere mwegendereza bulungi nnyo ng'amulina buloovu yuuyo buloovu ayingidde naye nkimanyi yamutwala kale gamba Yesu olwaleero obulamu bwange omulokozi era mukama wange twala n'akamwa kange erinzikiza n'omutima gwange ndokose as simple as that so banafe abali ku YouTube genda basiibula ekituufu tusigaze banafe abali ku TikTok ba princess ba buloovu mukama princess soko je tuwayemu princess oyo twagala nnyo tavaako agambe simanyi Derek Bikyawo Bible agala kungulira Bible mukama agabirire bulire Bible amina musimbe sala ndi musimbe sobasibule bano tubagala tugenda kubanga ate tukwatagana lunaku lwankya kitundu kyaffe ekisooka ekinaabaawo olunaku olw'enkya musule bulungi ate era mweraba weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.